All right, thank you so much guys okubera ngate muchaje kumideko. My name is Morris Jordan Skawesa. Thank you so much okubera ngate muchatwakala mwina bapita cha mutwe mwina bapita cha mutwe ngenda bala bencha live ngenda bala bencha ko theater la bonita jako omuko omwengolo ta omuko omwengolo nenga mugamba muteka student no muli bulungi mwe bali kubera ngate mutu wagira mwe bali kuwagira Aromatic Entertainment unakulwancha banange unakulwancha mujje ku theater la bonita mujje ate mulabe omuzanyo gwo customer care live on stage byonna tugenda bikolera ku stage aleni antadde mu sente Chimera naye ayina ensasageme Angela ayina ensasageme aleni ate eno motesya nokukyankalanya maka ga kazooba n'endagire so byonna ekya ku theater la bonita mujje mubirabe bambi tubegalidde mujje mulabe mutuwagidde banga ddene yagala twala omukisa guno bana kutumirako kuba house managers mwena gyemuli mwebale nnyo okubeera nga ate muwagira Aromatic Entertainment gwe wenna yerekereza nogamba kana akadde kamala okunoonya ka wifi wekali duka emisinde n'onoonya ka wifi ne westaging bulungi wali ka wifi n'otuula awo n'ogamba kati kati kulaba customer care n'olaba customer care olumala customer care n'osala n'odduka ku neighbor n'olaba neighbor olugwa nogamba ate kati kangene ndaba ate ekirala nengera nakyo kya Aromatic Entertainment. Thank you so much okubeera nga ate mutwekumideko nga mutwagala byansi, so we really love it and really appreciate it. Thank you so much for each and everything. Yes, ate nawe muna Uganda ali wano eyerekereza nogamba kana akasente kano kalaba kino ekitaano kiraba mwana kansooke nkigule mu data mmala okulaba nsanga nnyo abantu ne baŋŋamba nti tubalaba nnyo twerekereza data waffe twerekereza byonna twerekereza ettaano ze wali badde olyamu ekikomando nozerekereza nogamba akangulemu ka data mmala okulaba firimu ya Aromatic Entertainment. So mwebale nnyo mwena buli alina kyeyerekereza nogamba nti n'ettaano zange zino zerekereza zibadde za pampa ne kanzigulemu ka data, zibadde za kikomando kanzigulemu ka data, zibadde za mmere waka kanzigulemu ka data, zino zibadde za kameeza bandekedde akasente leero twabadde tugenda kulya nnyama naye boy ku Aromatic Entertainment tugenda kulya bijanjaalo kamala okujjako kakasente ate mala okulaba Aromatic Entertainment ngezanya customer care. Thank you so much okubeera nga ati ne kaneba bannange kanjogereko ku nsonga eno katono because comment section zibadde zijja comment section nyingi omanyi to like we take time naffe ne tunyumirwa bye tukola because you know these things are so good, these films are so good, they are so educative nungi kati naffe fenyini otuula onogamba kamala okulaba mu kamovie kano okalaba kati nga gwe Morris nga toli mu kino ekifaananyi kya Brandon kati ngolabira mu kifaananyi kya Morris Brandon ng'ali eri Morris ng'ali eno kati n'olaba n'ogamba Brandon ono ddala abavubuka ensangi gino kiki lwaki temukyayagala kukola, lwaki tebakyayagala kukola nga balowooza kasente kakakeeka. Omanyi abakazi bano tubanenya naye oluusi kirabo tuyinza omunenya kitono lwaki nti okulabirira omukyala oba omukyala gwe okulabirira gwe omwami munaye nga abakyala tekyabatondebwa si kyabwe kyaffe baami kati bwakikolako alaba nga oba eddembe lye libanga eririnyiriddwa musooke muŋŋambemu kawo mu comment section gwe oba mukyala ng'olina boyfriend wo oba bbaawo nga talina mu bulungi kasente bw'omulabirirako omwezi ogusooka n'omulabirirako n'omwezi ogwokubiri n'omulabirako n'omwezi ogwokusatu kiki ekijja mu ndowooza yo? Oba olaba ng'ogezze nnyo oba olaba nga ye takyalina makulu ate oluusi munnange no sometime kibaawo ng'ate ne ssente ezo zennyini z'omulabiriramu ng'omanyi ensonga lwaki takyalina ssente but you brag about it so much you know I don't know what comes in your mind. Let me know your answers in the comment section. What comes in your mind ng'omukyala olabiriddeko ku mwami okumala akabanga kikijja mu ndowooza yo? Kubanga kirabo yes alabirira Brandon naye ate in one way or the other kirabo yagenda okufuna Brandon
ng'akimanyi bulungi nti Brandon talina ki, titalina mulo. Kakati lwaki atakifuula ensonga n'akiremerako n'aba ng'akyalippirako buli kaseera? Yabaaye basajja bameka betuwulira abalangira abakazi olw'okuba alina kyamukoledde? Basajja bameka abalangira abakazi baabwe nti gwe nakusanga oli otya erere? Naye abakazi oluyombamu katono, 1,200 nakugulira gwe n'essaati, 1,200 nakugulira gwe n'enkofiira. Why is it like that? Why is it like that? Nenga, thank you so much guys for being at Motuagira. Yeah, let me know just in the comment section, just in a few words, just tell me what comes in your mind when you come out and help someone. Gomanyi nti boyfriend, gomanyi nti bawo, sina kindi na tata w'abaana bo. But apart from that, guys, change okubasaba tukole. Let us wake up, because these things kirabo byakola, bino ebintu Brandon byakola ebyokubeerawo nti no bakazi be bagenda omulabirira si byaffe basajja, byabakyala. Abasajja tebatulabirira ng'abaana bato. Abasajja ffe tulina okulabirira bakyala baffe kubanga kye kyatutondebwa. You know, Adam ne Eva bwe baamala okulya ekibala, Katonda n'agamba nti agenda kubeera ng'abonereza buli muntu oba buli genda accordingly. N'agamba nti omwami ekyokulya alikijja mu ntuuyo ze. Kitegeeza ki? Nti omwami olina kukola nnyo okufuna ekyokulya, so si kutuula bakuleetera ekyokulya, kukola. Nogamba nti omukyala alirumizibwa ng'azaala. Eyo pain era bagirina mu kuzaala, bakola ki? Balumizibwa. Kyova olaba abamu n'okufiirayo bambi bafiirayo. Naye ng'ekyo kyava kuba nti nno twali ekibala kye baali baagaana. Kati wano tukootingako ko mu Bible. Kitegeeza nti nno omwami singa oleka obuvunaanyizibwa bwo olw'okuba nti nno ofuna ekyokulya mu ntuuyo zo, n'olekera omukyala afune ekyokulya mu ntuuyo, kitegeeza omukyala oba omutisse bibiri. Akufunira ekyokulya mu ntuuyo ze ekitaamutonderwa oba ekitaamuteekebwako Katonda olw'okumala okulya ekibala. Afune ekyokulya okuva mu ntuuyo ze, ate alumizibwe ng'azaala. Ebyo bintu bibiri byonna oba obimutisse, which I think is not good. Buli omu yeetika omusaalaba gwe, naye ate bwe tuddako emabega, abakyala nakyo kyaleetamukko obutabanguko nti abakyala baali balina kubeera nga babeera bafumba bufumbi na kuzaala. Kuba omukyala omulimu gwe, bajjajjaffe bamaama baffe baliye, omukyala omulimu gwe gwabanga gwa kuzaala na kulabirira mwami we na kukola buli mulimu butonotono obw'ewaka. Ne kati abakyala tubasanga mu bodaboda, abakyala tubasanga mu mirimu gyonna egy'enjawulo, tubasanga bavuga ne takisi, kati ne bakondakita. Kitegeeza ki? Basajja be bafudde obuvunaanyizibwa bwabwe. Big up to you all single mothers. Kyemukola kyamaanyi, mwebali nnyo okubeera nga temulabirira buli omu. But is that the real thing? Ekyo kye kireetedde okuba omukyala bano, kye kireetedde okuba abakyala nga bayisaamu abaami amaaso, kubanga kye bakola si kye kyabatonderwa, balinga abayingiramu ekiyingire. Olowooza ki? Baami kusuula nnyo obuvunaanyizibwa bwabwe. Omusota baagugamba gulirya nfuufu.
kuba baali basatu abaali mu musango ogwo, omusota, omwami n'omukyala, era bonna buli omu ne bamuwa ekibonerezo kye. Omusota agulirya nfuufu, omwami alifuna ekyokulya mu kubonaabona oba mu ntuuyo ze, omukyala alirumwa ng'azaala. Byebintu bisatu. Kati ate tulaba wano nti omukyala abamu beetikka bibiri, yeetikka okulumwa ng'azaala, yeetikka n'okubeera ng'afuna ekyokulya mu ntuuyo ze. Obuvunaanyizibwa obwo abakyala be babweteekako lwa mpaka, oba ffe abaami ffe twabubakaka nga tetukyawaayo kiki tulina kuwaayo. Kale, let me just know in your comment section, naye nga nyongera okukujjukiza nti olunaku olw'enkya gwe Munnakampala, 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 Theatre La Bonita, okuyingira emitwalo 3 gyokka gyokka, ordinary VIP giri emitwalo 5, n'oliki ku Theatre La Bonita olunaku olw'enkya, mujje tulabe customer care live on stage. Yes, waliwo yawadde mbuuza ekibuuzo nti no mulanga Theatre La Bonita Friday, Saturday, Sunday, kitegeeza ki? Kitegeeza nti ku Friday oyinza okuba olina muyambuza n'okubuuza ngamba nti kyogamba bwe nsasula emitwalo 3 oba 5 mba ndaba ku Friday, nendaba ku Saturday, nendaba ku Sunday nga ndi ku mitwalo gyange 3 nedda mukwano si kitegeeza. Kitegeeza nti ku Friday osobola okujja mu nnaku zino 3 osobola okuba ng'ennaku 2 ogenda kuba busy. Oyinza okuba ng'oli busy ku Friday, kati jangu ku Saturday. Oyinza okuba ng'oli busy ku Saturday, kati jangu ku Sunday. Oyinza okuba ng'oli busy zino ennaku 2, kati jangu ku Saturday, ku Friday. Okitegeera? Meaning when you miss Friday, come on Saturday. When you miss on Saturday, come on Sunday. That's what it means. Just twateeka away ennaku olw'okuba nga bannaffe abamu babeera busy mu nnaku ez'enjawulo. Bampita Morris Jordan Kawesa, bampita Brandon, bampita Nelly, bampita Ntege. Babila tega akumanya gonna amanya gange. Thank you so much. Thank you so much. Ate tusinkane ku Theatre La Bonita. Nenga temwerabira ku subscribinga, temwerabira commentinga, temwerabira ku likinga, temwerabira ku sharinga. Bajita Morris Jordan's K Media. Bampita Morris Jordan's Kawesa. Thank you so much. I love you guys. Have a great night. Bye bye.